Ku ssaawa 9 ez'olweggulo omubiri gw'abadde omubaka wa disitulikiti y'e Kalangala omukyala Helen Nakimuli gutuusiddwa wano ku kyalo Kayunga Lunyolya mu ggombolola y'e Kalagala mu disitulikiti y'e Luweero gy'aziikiddwa. Ababaka ba Paalamenti abasaba 50 okuva mu bibiina eby'enjawulo okuva e Bule ne Bweya be beetabye mu kwerekera munnaabwe ng'aziikibwa olwaleero. Nga bakulembeddwa akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi, omugenzi babaka banne bamwogeddeko ng'omuntu abadde omuvumu era ateetiirira ng'ayogera ku nsonga ezingiriza bannansi. Naye Honorable Helen Nakimuli abadde ayagala Uganda, abadde ayagala nsi ye, abadde ayagala Uganda era abadde alubirira Uganda empya. Omanyi ng'omukyala ayimiridde ku mazima, omanyi ng'omukyala abadde ateerya atama mu kulwanirira eddembe ly'abantu be babadde akiikirira. Nakimuli bw'aba alina ekintu ky'abadde ayagala abadde akyagala era ng'akikola with passion. Naye abadde mugumu nnyo ku bintu byakkiririzaamu. Helen abadde talina mpalana na muntu. Bano batuuse n'okweyambisa eŋŋombe egamba nti omufu taziikibwa na bbanja, okutegeeza nga Helen Nakimuli bw'abalekedde ebbanja ery'ebbago ly'etteeka ku bwetengereze bw'eggwanga ne bategeeza nti lino bakusimba Nakakongo okulaba nga teriisibwa. Nsaba ababaka abali wano buli awulira nti ayagala Helen omusasule nga bbiireyo mukirwanyisa. Nakimuli ono yagenze okufa ng'ali tukunga ffenna ababaka tusimbire kuwulya ekiteeka ekyo. Kaakati eyo beebeera emmanduso. Kati nga bwe tuli wano naye namba tugiweza tuyinza n'okusalawo ku bintu ebimu. Tuyinza okuga nti ng'ababaka abali wano n'etteeka lya sovereignty bill tuligobye. Aye ekyo tikidda kuba nga kitumala maanyi olw'ensonga nti omubaka ono gwe tuli kuwerekera agiira okufa nga atulekera ensonga eyo. So okuba nti tutwala ensonga dde mu maiso tulina okukyeremeraku era tulina okukisimbira ikuuli. Akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogerako eri abakungu bazinga akozesa omutemagano, naye omugenzi amwogeddeko ng'abadde omukyala ow'enjawulo era omwesimbo mu buli ky'abadde akola. Nakimuli abadde example ey'ekituyigirizibwa nti bw'oba ogaanye ekintu ekikyamu kuyingiramu ekijja kuyingiramu obutafaananako n'abantu abalala bangi n'emirimu gye gya Paalamenti. Nakimuli yagaana okubeera corrupted era yagaana okusirisibwa, yasigala asitula eddoboozi lye ku lw'abantu ba bulijjo. Ssentebe wa kabondo k'ababaka bava mu Buganda Robert Migadde yakiikiridde ekibiina ekya National Resistance Movement mu kuwerekera munnaabwe Helen Nakimuli. Obwakabaka bwa Buganda bukiikiriddwa omwogezi wa Buganda Israel Kazibwe era ng'ono yasomye obubaka bwa Kamalabyonna Charles Peter Mayiga. Helen ono abadde musanyufu buli kiseera era ne ku lunaku lwe twasemba okulabagana mu kujjukira amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka yasanyukira nnyo. Tuuse okusasira okuvudde mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okwange n'ab'omu maka gange eri mulekwa abooluganda n'ab'emikwano olw'okufa kw'omuntu ono. Omubiri gw'omugenzi Helen Nakimuli abadde omubaka akiikirira abantu b'e Kalangala guziikiddwa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero era ono bamukubidde n'emizinga. Nze Habert Kamoga wano mu disitulikiti y'e Luweero.